there. Be sure that there is no break in the chamber. No. Be sure. Check. Innocent. You people, what is the problem? You are not aware this is a privacy. You want to shoot only the minister here. Are you sure? Who is your commander? Remove your shoes and then go out. Okay, wait. No, wait. Go out. Take it. You want to shoot the minister is here? You want to shoot the commander is here. Where did you train from? Where did you train from? You want to shoot? We are here with the red one. We go. Come. You get orders from where? You are the other side. What happened? Yeah, they are saying no getting out. They are blocking us not to exit. I think they called their boss and the boss told them shoot whoever has come there. This is the impunity that some people exhibit. Private security wants to shoot at us? You can imagine, the breaks were even in the chamber they wanted to. The break was in the chamber. They got an order. It seems, and we shall seriously. We need to see who their boss is. Who is that to give orders to shoot? Can you imagine the question? He said, We are on I duty. just run there. Double shot at. And then you have the guts and the audacity to... This is laughable, eh? No, let us who the directors are. Please, call them. Bring them to book. Actually, they should be the ones under arrest. That's it. They should be the ones who should be arrested. You've taken all their guns? Yeah, they have been disarmed. Yeah. You need to deploy heavily here. I wish I could run there. It was good. This is very... Sirimu tatta benzi bokka. Naawe yasigadde wako omukyalo omufumbe yeekuumye. Sirimu asobola okukusanga awaka n'akutaayirizawo era n'akutigumbula. Kyokka bw'osanga omukyalo omufumbe omubuyabuya alowooza nti Sirimu alina kutta bamalaaya bokka, alina kutta bakaba bokka, naye ne yeerabira ekintu kimu nti bamalaaya bano n'obulungi bwabwe ng'obulungi basinga n'abakyala abali mu maka. Ensonga lwaki tebafumbirwa kubanga basaavinga abasajja abafumba ab'enjawulo. Kati omukyalo omufumbo omubuyabuya ng'omusanze, Chaiman aleese ekiteeso ku kyalo nti bannange ebizibu ebiri ku kyalo tusooke tubireke, ne tulaba nga Sirimu akudde ejjembe ku kyalo gwe tulina okutandikirako. Olw'okubanga mukazi wattu ye si mutambuze, amagezi g'amatono gayinza okumulowoozesa nti kino Chaiman kyayogeddeko kikyamu. Lwaki tusooka abenzi? Lwaki tusooka abakaba? Nga waliwo ensonga z'omuzinzi mu ggwanga oba ku kyalo, okuli okuweerera abaana, okuli ebyobujjanjabi, okuli ebyenjigiriza, okuli ebyobulimi n'ebintu ebirala. N'agamba lwaki musooka abakaba abanoonya essanyu lyabwe ne mulemu okusooka ebintu eby'omuzinzi olw'okubanga ye tayenda, olw'okubanga ye si mukaba. Ne yeerabira nti Sirimu kye kintu ekitambula awatali transport okutuukako. Nkiddamu nti Sirimu kye kintu ekitambula awatali transport okutuukako. Y'ensonga lwaki Abaganda bayiyizaawo olugero olugamba nti ekiri atabaala n'eyasigadde eka kimutaayiza. Lwaki ntaddeko obugaali maaso buno olunaku olwaleero nga mpeereza nti nze nnakula ndowooza nti abantu b'obugaali maaso buno babuteekako lwa nsonga baagala balengere ebuziba ffe ab'amaaso abiri gye tutasobola kulengera. Era y'ensonga lwaki mu budde obw'omusana ojja kusanga yeekolera itongwa ng'atambula naye ng'akoze ati aziyize omusana asobole okulengera ewala. Kati bw'ojja mu budde obw'emisana ng'oyambadde gaalubindi oba obw'omusana ng'oyambadde obugaalubindi, mba nkusuubira nti oziyiza kifu kya musana kulemesa kulengera buziba. Abayimbi be basinga otuteekako obuntu buno obugaali maaso. Era nali ndowooza nti ate bo babuteekako basobole okulabako ebuziba. Kumba ate bo babuteekako kutiisatiisa, babuteekako lwa swaga.
omuyimbi Eddie Kenzo yavaayo n'akola statement n'agamba nti Uganda nnungi nnyo, bano ab'opposition beenoonyeza byabwe, baagala kutabangula mirembe mu ggwanga, fe abayimbi tukola budde bwa kiro naye tusobola okutuuka ewaka, eggwanga lirina security naye bano ab'opposition be baagala okuliteeka mu insecurity. Ne yeerabira ekintu kimu nti ennyonyi nga yeeyirindiggula ennume y'ekigo okuva mu bwengula okugwa, wabeerawo abatudde mu cockpit abagoba baayo, wabeerawo ababede abatudde mu first class, wabeerawo abatudde mu economy, ne wabaawo abatudde mu business class. Naye ku bonna tekubaako abeera safe singa yeeyirindiggula ennume y'ekigo n'egwa, kubanga abasookawo oba bajja okukola forensic tebayinza kugamba nti lino evvu lya muntu abadde atudde mu business class, lino evvu lya muntu abadde atudde mu first class, okusinziira ku nfaanana yaalyo. Mwenna musiriira lumu, kitegeeza nti ku nnyonyi egwa tekuli abeera safe on board. Mu Uganda eyiika omusaayi olwaleero, mu Uganda entabangufu olwaleero, mu Uganda omutakyali bulamu olwaleero, mu Uganda eyafuuka limba olwaleero. Kyannaku nnyo ate kya buswavu nnyo nti abantu ab'olubatu ennyo ate nga weewunye n'okutufaanana batufaanana, naye olw'okuba baabajjayo ne babasuumusamu ne bakuwaayo akamotoka ne bakuwaayo ku busente, gwe ne weeyagala n'okulya n'okkuta n'ogamba nti Uganda kati eri safe, olw'okuba olowooza nti Uganda ekoma ku ggwe, olw'okuba ggwe olowooza nti oli safe tofudde ku balala, olw'okuba ggwe olowooza nti okolagana nabo buli kimu kitambula mulembo. Naye nkubuulira eryato we libeera nga liri mu kubbira tewaliyo abeera safe ku ddyo. Kino bulijjo kye tugezaako okubagamba abantu mmwe abatunda emyoyo gyammwe. Leero kiri Waitongo atakolagana nabo, naye ate enkya somehow somewhere kiyinza okubeera ewuwo. Ate nga possibilities ezayeekola Waitongo okufa amasasi ntono nnyo, kubanga ageegeka ne mu ntambula ze atambula yeegendereza nnyo. Gwe baakokoonya omukuumi omu olowooza oli seefu nnyo ne weerabira nti omutemu ajja okukulumba naawe akulumbira mu kapasite yo. Ate Afande Katumba Amala yalikubiddwa amasasi ng'ayina omukuumi, ate Kaweesi yalikubiddwa amasasi ng'ayina abakuumi. Oyo akulumba okusinziira ku buzito bwo. Tewali muntu yenna ali seefu mu ggwanga lyattu Uganda. Abantu ffenna lw'okeesa lw'obala ng'enkoko y'omutamiivu. Lwakuba bano bannaffe ab'olubatu abatono ennyo abaweereddwayo ku busente ne baagala bajje basiige ekifaananyi ekirungi eky'eggwanga, ne baagala okunafuya struggle y'abanyigirizibwa olw'okubanga bo ab'olubatu ennyo bali safe. Neebaza Allah ow'ekitiibwa awadde omuyimbi Eddie Kenzo okugezesebwa. Sigenda bino biteeka ku mukyala we, simumanyi nnyo. Awadde omuyimbi Eddie Kenzo okugezesebwa n'okumulaga nti ekiri atabaala ne yasigadde ewaka kimutaayiza. Awo nno mbadde sinnatandika program, mbadde ntandise kalowoozo ka lunaku. Nyamutoolo kati ntandise program. Obwa minisita busukka ku kubeera tikitooko sireeya. Enkola gye bakolamu emirimu mu bwa minisita oba mu ministry esukka mu kubeera tikitooko sireeya oba tikitooko buloga. Twalina omusajja nga bamuyita Edward Kiwanuka Sekandi nga ye nnamba 2 w'eggwanga naye nga ne mukyabiri taliiwo. Nkiddamu, twalina omusajja Edward Kiwanuka Sekandi nga ye nnamba 2 w'eggwanga but in actual sense nga ne mu kifo ekya20 taliimu. Waliwo omukyala minisita Erioda Nantaba, ndowooza olaba amaanyi ge yali azze nago ne speed gye yasala. Ogenze mu kampani ekola seminti nga gwe minisita omubeezi ow'ebyobugagga eby'omu ttaka, naye gwe olowooza waliwo yeekolera Waitongo alina kampani ya seminti? Olowooza waliwo omuntu wa bulijjo mu ggwanga alina kampani ya seminti? Akutumye okulumba kampani ya seminti yategeseewo ababadde bakkubya amasasi bakukangemu, kubanga akitegedde nti yamenye entobazi.
kakati abantu bagenda kutambulira nnyo mu byentobazi. Lwaki amakampuni gammwe go gali mu ntobazi kubanga amakampani gonna agali mu ntobazi gaabwe abadde alina okugemerawo amangu. Banno bakutwala ng'ekyokulabirako era yakusindise kuba sirowooza nti gwe olina obuvumu olina amaanyi agasituka galumba ekampani eya seminti. Wabaawo akusindise naye kyannaku nnyo nti akusindise ate yasindisa abadde bakkubya amasasi. Jjukira nti Joel Ssennyonyi Juzi Loopu waffe yagenda mu Lubigi ebyagwayo wabimanya. Kakati abantu babadde bagenda kutandikanga okwesoosanga ku makampani ga Museveni ne bannabyabufuzi abali ku opposition batandike okwesoosanga ku makampani ga Museveni. Museveni akuwaddeyo nga saddaako kulaga nti abantu abamu oba kampani ezimu ziri above the law kubanga abakontrolinga law oba ba above be bannannyinizo jjawo amaalo ga TikTok. Ffe bwe tugamba nti tulwanyisa Museveni kuba kati oyinza okugamba olaba minisita ne bw'aba akola emirimu gye mumulimira. Bwe tugamba nti tulwanyisa Museveni kino kye tuba tulwanyisa minisita abeere minisita. Nga minisita ddala minisita tekimwetaagisa na kusooka kugamba mukama we nga ye minisita ow'obutonde bw'ensi nti munnaye mukama wange ngenda kulumba kampani as long as you were minister ng'oli mu capacity ekola ekintu kyonna ekijja mu capacity oyo oba ekigwa mu ministry yo. General Idi Amin Dada muzira w'eggwanga lunaku lumu yatuuzako cabinet n'akugamba bw'oba minisita n'onkubira essimu ng'onneebuuzisa kama wange kino nkikola oba sikikola ngenda kukugoberawo. I will kick you out of my cabinet because you are not a minister. A minister atasobola kulowooza kyakkola. A minister alina okunsooka okusaba olukusa okugula empeka emulago ow'ebyobulamu. A minister alina okusooka okunsaba olukusa okugulirayo abaana bamulekwa ebitabo. A minister alina okusooka okunsaba olukusa okukola oluguudo. You are not a minister. Be a minister. Kino kye tulwanyisa. Nyamutoolo bw'alondebwa nga minisita alondebwa ekisooka ng'agwanidde ekiddako akola emirimu gye kubanga bw'olondebwa nga minisita kitegeeza obeera ogwanidde. Kati gwe mbuulira asikaali jjajja obuvumu obutunuza emmundu ye mu minisita nga tali ku oda ey'omukulu eyakutumya okyekere kampani eyo. Y'omu yatumye basikaali abaliwo naye bakucekeremu. Oye Museveni kyo yakikola Namuganza n'Amongi. Museveni yalina olutalo lwe n'Amongi olw'omunda ng'Amongi oyo alina ebintu byazannya. Museveni n'amulabuukirira n'asindika Paasisi Namuganza genda omucekeremu. Paasisi Namuganza batuuka bamusensalinga paalamenti emugjamu obwesige weebuze lwaki Museveni teyamugja kuba minisita. Kati bw'atyo Museveni bw'acekeramu, bw'atyo Museveni bw'ateka ku minzaani ate era sometimes akuteerawo ne speed control kubanga ate naye musajja mukulu oluusi aswalamu. Ate mmwe muli baana bato n'okusoma musomyeko. Tajja kukulonda kuba minisita akuteerewo w'olina okutuuka ne w'otalina kutuuka. Bw'anaakuwa obwa minisita ajja kukulaga nti oli super minisita. Kaakati job hazards oba ziyita emiteeru mirimu yagikuteerawo muli. Akulaga w'olina okukwata ne w'otalina kukwata naye nga takigambye. Kaakati Museveni abadde akulaga w'olina kukwata na w'otalina kukwata bw'obaamu amagezi sensinga. Okuweereza mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni nga minisita obo butwa oba weewadde butwa oba bakutaddeko ekyambe nga buli ludda kisala. Bw'otakola mirimu gyo gya bwa minisita kikyamu kyokka ne bw'olaga obukozi kiyinza okutwala obulamu bwo ng'ekyokulabirako ekitono ekisookerwako ekya Aida Elios Nantaba yali akiguzeemu bulamu. Kakati Museveni bw'akuwanga obwa minisita beera mukalabakalaba beera mugezi nnyo ng'akaana k'enjala okimanye nti oweereddwa byoya byanswa kyokka ebyoya by'enswa bisobola n'okutwala mu ntaana. Otwala bwaki? Otwala bwaki? Museveni bw'ate ekinyonyi kyambuke mu bwengula akisibirako akaguwa akalina kikontrolinga. Akatisika tekirina kuflyinga ku lwakyo, kirina kuflyingira ku maseyi.
ng'era bw'olaba Nabbanja yamuweka n'ayambuka naddala mu biseera bya COVID n'afuna n'erinnya nti maama COVID. Enkya y'omu yamutuma okutomera ku bya Kibalama, wafuna nnyo obuganzi luli leero tomera. Oyo ye Museveni. Kati yenna aweerereza mu gavumenti y'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni kano kayige okuva n'olunaku olwaleero. Naye nga nze yeekolera Itongwa ndi musanyufu nnyo ku kibadde kituusewo. Laba oli bw'agenda okugamba nti ndi musezi oba ndi muloga. Ensonga lwaki ndi musanyufu, teyafudde, kubanga omufu aba tayize asobole okuwitineesinga. Ki bulijjo kye tumugamba? Olaba Bujingo oyo singa yaffa kyali nnumye, teyalitegedde bulijjo kye tumugamba, oba teyalitegedde nti si wa kitalo nnyo nga bw'alowooza. Okusigalawo okwo kunsanyudde, kugenda kukulaga nti olina w'olina okukoma, ate era kugenda kukulaga nti awo si we watuufu w'olina okubeera. Eyo ntaana obwa minisita mu gavumenti ya Museveni, eyo ntaana. Noonya ekyassa eŋŋola. Tuba tojja kuga nti eŋŋola yattibwa mukuumi we. Noonya ekiri ebuziba ekyassa eŋŋola. Ne batuuka n'okuttirako Ichuli bakkaatirize okufa kw'eŋŋola. Oli n'asindika aboogezi be n'agamba ekyassa Ichuli nkimanyi, babbebekuulu ba full figure, yayogera ku minisita. Kyokka nga tetasobola kutandikira ku baana ba minisita okukwata abatta Ichuli. Bajja kuzannyira ebyobufuzi mu bulamu bwo, bajja kuzannyira diversion mu bulamu bwo. Oli wa mukisa nti leero diversion bagikuzannyiddemu ng'osigadde oli mulamu. Speed control bwe kitaba ekyo, kwatamu obwanguwa onoonye wodda. Otherwise olowooza oli mu buweereza, naye nze nkulaba oli mu ddwaliro. Era akayimba k'abasudde k'ennyimba, era buli gwe ntunuulira wano mufu